ogede ku nsonga ya full figure nga tuli mu conference team ya full figure ya collage full figure ki muyayi full figure muyayi we Kampala mwalwa ya kusetting full figure abadde wana atunda buveera wano wawala je machine kati kiki kyafunye okusobola okujja ku TV asobola okwogera navuma ekirambo simanya kiki namugamba agende bamunaaza wala je amuve mu kamwa asobola okukola ki okwogera ebigambo ebirungi kati era UCC yamulagidde tadda ku TV full figure matasomanga yakoma mu P3 kanali yabadde producing a program full dose ninga tayina certificate kati omuntu okubeera ng'oyogera naye nga nayogera amalusu kanzikola pandula amalusu biki kati bamugambye no ddayo osome naye kati olwokuba tayagala kusoma manyi guno omulembe gwa UPE nasenze mulaba agenze mukozesa yagenze mabamba kuloga manyi abantu bano bafu namulabye nga ali awo agenze asaze enkoko ali mukookye emabamba aloge UCC ne Pasita Sempa Pasita Baba abantu ali mukuloga nakikule kiriyo kiri mukulya enkoko kiriyo mukusamira nenga ababiri bano Pasita Sempa ne full figure balwanira ku TV ng'enseera mulaga fire mufulumya aliko empewo embi full figure aliko empewo embi awo tuba tuvuddewo ologedde ku videos ez'obucaafu oba ez'obusegwe ziri mu kusaturatinga mu ggwanga Uganda videos kyezo ekyo nja kyogerako olulala kale sibula abakola Pasita abooluganda Mukama abawa omukisa mwebale nnyo okundaba mwebale nnyo omwaka 2022 ogujja tukkirize Mukama tudde eri Mukama wadde tuyise mu kiseera ekiza okunyigirizibwa conference gye tubadde wano ebadde yita abasajja okuddamu embago tusobole okutya Mukama ate mu kutya Mukama amagezi mwe gaso ku International Men's Day tubadde ne Men's Conference one of Deliverance Church e Makerere. My name is Brian Wakombagala Nyumbere bulungi mwiraba